awe nyini ogambye twagala sente engombe eri ku fangoni omukulu ku fangoni wakuba ekintu kyonna kiboze akirira abantu batandika okugamba nti owaayi omukulu atandise okulumba Bobi Wine kyeki alien kyeki mulumbisa Bobi Wine tamulumbangako kyekyaliwo just bana abeefuula mbu bakyaliibe be bamuleetera okuba nti nno bo balowooza nti nno buli muntu abeera mu industry eno alina kubanga afugibwa oli omukulu naye ate nga bw'otunuulira nnyeno emboozi emabega ko talina we yali amulumbye naye bo just bana abaana nti kasita obanga oyagala okusembera bo bayina embeera gye babeera baagala bakuvugiremu naye nga ye tamulumbanga keera tamuyinaako buzibu bwonna waba tamulumba alien yennyini Bobi Wine gotwogerako oba His Excellency getogera leeta Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu alina ekibiina ekimanyikiddwa nga Nuupu muvaayo ku fangoni awo mukola ejje erimanyikiddwa nga Fuupu ki ekibakoze ekibiina ekyo buli muntu waddembe okukola ekibiina kyayagala ate buli muntu waddembe okukola kyayagala kati tekitegeeza nti nno okuba nti nno bali bo balina ekibiina naffe tuyine we tuba nga twasalawo okukola ekibiina kyaffe wandibadde oŋŋamba nti omukulu atwala ebyokulonda oba akakiiko k'okulonda ke kaatuganye naye wekiba nga si beebo kitegeeza tulina eddembe okukola ki okuba tukola ebibiina byonna bye twagala awo wenyini we mukola ekibiina kya FUP tukkiriza abantu bannayuganda bakkiriza nti oli buli watengerera oba buli wayavula abaana atera okutambula omukulu agenda kujja 2026 awo tujja sooka tulabe ezo enteekateeka nazo zikyali awo tujja sooka kuba kati pulogulaamu nnyingi nnyo kuba kati olaba waliwo Promax abantu demanda ekyali waggulu ate nga guli omwaka gwonna gwe kitwale nti tubadde mu rihaaso okuyimba tekunnaba okategeddaako giri emyaka tubadde muki kiki tuliko wano giri emyaka tubadde muki mubadde mugezesaamu tubadde tukola ki tugezesa kati twagala tulabe nti olwo tweseetinga tujje tutegedde olwo abantu baffe bye baagala kati twagala kulaba nti tusobola okutandika okubaako kye gwe kyolabanga ate ababadde bajja anko tetunnaba omusajja tannaba omusajja ayasunako obusunyi tanatandika nkugambye ekiriyo omusajja oli weba kampuni ng'ekuba mpapula efulumya lupapula ku lupapula abawagizi ba Bobi Wine abawagira Nuupu n'abawagira alien abawagizi abo abasatu nga abawagira ebintu ebisatu ebyo abagamba nti alien yayokya oba wabubaka ki okwokya kutya nti kase avaayo n'agamba nti ye si kitebe kya Nuupu yetagenda nkaeri Bobi Wine waba mwetaaga ajjewuwe abagamba nti yayokya bubaka ki naffe tulina ewaffe omuntu okujja okukulabako ewuwo kibi si kibi kati lwaki abatajja abatwetaaga naffe tulina gye tubeera anku tulina ofiisi yaffe tulina ekitebe kyaffe naffe okujjako ewaffe si kibi ate lwaki naffe tusituuka baba batwagala bajjeeno efe wali waggulu tetugoba muntu awo nyini alien mu biseera abantu amawulire TV we zaamukubira manyi tugezaako kuwa recap atuddeeka olabe ekifaananyi oba alaba show eno recap we yatambulira amawulire gaatambula ne bagamba abantu bangi abalumbye kino akirumbye abasumba abalumbye buli kimu akirumbye yeesiga gavumenti alien akolera gavumenti ki eriko eya President Yoweri Kaguta Museveni ogikolera batya nti mbega kyogamba ye alien muna Kenya simanyi oba muna Uganda Uganda mulwana Patrick yes sebo kati wategedde awo ne bagamba yesiga ba Julius gwali nayo yo musajja akolera CFC oli wa CFC gwe wano wonsanze mu barracks tuli Makindye wano ku Forest Park kati lwaki bagamba nti lwaki banjweteekako ebyo so tobera nko wa CFC tobera nko mu maje sibimanyi abantu beefaananyiriza abantu gwe kyogamba ebbanga ly'omazaawo tebakwefaananyiza nko muntu n'omu banneefaananiza naye nga si maje oba poliisi bakwefaananyiriza ki banneefaananyiriza bantu bakola mu ofiisi eyo balooya okola mu ofiisi nedda so tukirira so toli wa maje toba nko mu CFC ali entabanga kutakolera nko government balayika banneefaananyiriza tukirira 2023 oyo yabadde mu ebivulu yabadde mu shows ezenjawulo naddala bintu by'endongo alien skid abadde n'amaanyi mangi abayimbi bamuwalanye buli omu amukonye kyekimulese nga akyayimirire 2023 paka 2024 njagala tutereezeemu olulimi
saagala ogende nti abadde n'amaanyi mangi kuli kuyisa omwaka kati guno gutandise mupya omwaka mpozi gwaggwawo tuli mu 2024 guli anti kati ffe munnange engeri amaanyi gye gali nti tetulina we tugapimira ate nga ffe tulaba nti luno lulinga lujegere lutambula butambula so kyekikuumye alien ng'akyali w'amaanyi okuva 2023 paka kati ekyo ekyamufuula ow'amaanyi era ekyo ekyamufudde okuba ow'amaanyi kyama kye kiri mabega ekyo ekyamufuula gwe lwaki ofubye okulaba nga ssaawa zino oyaga emboozi yonna ebyo byonna by'obadde owulira nti bitambulira ku ye kitegeeza nti byonna by'owulidde bye bimufudde ow'amaanyi era bye bimukuumiddewo okubeera ow'amaanyi awo wennyini amawulire ne gatambula njagala va ku political wing abantu ne bagamba omukulu yalya mwalya okulya ki esente za gavumenti ziriwa nga banaakuyita ne bagamba tukwokyeza eza gavumenti n'ez'abantu zawukanirawo simanyi nze ezeeri za ddoola ezeeno za shillings omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku lw'Embalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Mu byonna nga tutunuulira 2023 oyo gubadde omwaka alien mwe yayogerera n'agamba endongo nkoma December mu kuwayawayamu emboozi tukyatambuza ondaga kati muli ku Pro Max kitegeeza ki olwo tuba twongera okulinnya obusungu abantu bagambanga nti alien oba yennyini yagamba nga talya bigambo biwana batabiridde yatugamba ava mu kuyimba bwe kiri kati Pro Max kyeki Pro Max kati tubeera twapugradinga mutya okusinziira mu bawagizi baffe be bajja otusalirawo era banaagamba nti muwummule mu bintu abantu batunuulira nti endongo alien gyayimba oba ekintu kyayimba tekiwangaala gw'okiraba otya abantu bamuwa n'emyaka nti wa mwaka gumu myezi 2 myezi 3 basooka ne bamuwa bbanga ki basooka muwa myezi guli omwaka ogwedde ani aguliidinze yagulina kati njagala ne guno gubeera ekyokulabirako tetuli naye wano mpozi wage gwatandise January leero tulina kuze mwezi ziri mmeka leero tuna 11 January anko kati tunula nti byatandikiddewo yegunaggwera ojja kujja ombuulire atakumanyi Julius amanya amatuufu gwani Julio amanya amatuufu bampita Julius mugabi yeddira ki abulebe sibitegeera anko tosobola kutambulamu oli wagamba ng'omuganda sibitegeera nzaalo eyawa Julius Masaka oli musajja wasala leero ssebo nga mutulumbye bwe tutyo ssebo tetuli ba muzannyo so Julius tulire kampi ya Fangoni erimu abayimbi bameka hayi ndimu abayimbi bangi mulimu Chosen K Chief Medi waliwo n'abakyala awo mulimu abayimbi bangi Champion Gudo bangi nnyo mu kunjogera y'ebintu ebagamba nti Fangoni bimu ku bina ebibaddewo naye nga effujjo birina 2023 effujjo mulirina tetulina ffujjo temulina ffujjo tulengera butambi buze butambula akabadi akali ku Vox bajjo mwali mu mukutulidde ewuwe ebyo biraga ki tewali ffujjo era tetukolangako ffujjo batuwayiriza buwayiriza tewali wadde ekyabajjo kyali ki abajjo just lwali tugenzemu abaana kibanda yali agenzemu yitirako buyitizi mubongako omanyi kati ffe bino ebintu byaffe ebyeno mu ghetto birala nnyo n'ebintu bya town just bajjo bali bagenze just mubongako bubonzi embeera n'ekyukamu nga
mamu ino okwegiragira mu Nobody events kye kyamutuuka ku papas. Yagaa kye kyamutuukako. Yagamba akabadia ne chipa ne yafuna bufunyi fiya. Yafuna bufunyi fiya. Kibanga wona abeerawo n'olaba empologoma ng'ejja. Kati gwe wali esooka okujjira mu bwongo bw'omanyi egenda kukulya. Naye gwe olaba nti ng'oggyeko omwana nti n'omukwata ate n'omwana omukwata ali amugamba just kutereera. Tupapala n'empologoma just egenda yitawo gugireko ekole byekola. Omwana mukwatamu n'amugamba tereera. Biswanka avaayo agamba temumusobola mwali mu mulumbi. Muyimbi. Yali ku fangoni. Singa simutegeera. Tomumanyi? Simutegeererako ddala oyo. Yaliya ajja kuzita. Fiki Gaza agambe eggaali wezeesanga eyiye n'eyammwe temuyinza kumalako. Tezeesangangako? Simanyi. Anko naye akimanyi zaali zeesanzeeko. Kyaggwa kitya? Fiki Gaza nga eggaali ya Fiki Gaza esanze n'eya Alien. Kuba kati gwe toyinza kugamba nti singa kitaawo aba atambula n'omusanga mukuba era osooka muviira ssebo n'ayitawo. Julius kiki otegeeza abantu ng'obasizza nnyo 2024 Pro Max ng'esizza nnyo abantu abakutte zino endala tetutambule. Namwe muli baddemu okutamba naye era weepimamu n'omanya woolina okubira kuba omusajja tayinza kujja eri kagaabe mbu ate nawe w'amapeesa oyagala kukuba. Kitegeeza oba olina okuddako eri mu kava. Abantu bagamba Alien yasuula Palaso kituufu? Sente ze mwayimbiranga Palaso ze yayimbiranga kati mwe ze muyimbira ye ze mwayimbiranga zayimbira. Budget yani yagikola. Simanyi. Sibwe kiri ekyo. Muyimbira sente meke Kampala. Anko. Oba tozitowa toyinza kwenganga kitebe kiri. Mogambye. Oba toyimiridde. Toyinza kwenganga kitebe kiri baba. Olina okuba nga oli strong. Okusobola okukyenganga. So Julius wetutunuulira 2023 tumumaze ku 2024 endongo abayimbi bangi babadde banyiivu baatanga endongo neekuba akasengula amawulire ga Alien n'obuzito bwa Alien. 2024 ono abayimbi beeteeketeeke batya okumalako nga Alien wali nga nabo tebalumiddwa njala nga nabo ne booking bazifunye. Kiba gye bali kuba kati eno business gwe kikakatako okunoonya sitooko gy'oteeka mu dduuka lyo okusikiriza bakasitoma naye togenda kugamba ate neibawo nti ate eggalawo kati gwe kiri gy'oli gufuba nnyo okulaba ng'ofumbira abantu be baagala kubeera naye tabagamba nko muwummule abantu be basalawo abantu bamulaba ne eggulu eryatambudde video yasembayo ng'ali ne yabeerako ne Chameleon juzi ku comedy store n'asembayo wano ewaka waggulu nga tumulaba ne Wizo Manizo Foshizo asonyiwa di Palaso badingane ntamuyinaako buzibu singa era yali amuyinako obuzibu teyansinkanye bantu ng'abo era naye era ojja kwesanga nti naye era wali musisinkana walibeerawo embeera gy'olitegeera titamuyinaako buzibu kubeera singa obuzibu bwonna bwaliwo yandibadde takwatagana n'abo abasajja bugenga Kamiri obanga Wizo kitegeeza eri famire yeemu. Amawulire gatambudde weekend emu bbiri emabega agasembyeyo nti omukulu amanyikiddwa nga abamu ku bakabaka bw'okuanalyzinga music oba bajournalist abamu amanyikiddwa nga Aaron Mark Kingi mumunoonya era atambule ne reference ki ekimunoonyesiza. Balina bubeezi fiya zayo naye ffe teri anoonya muntu. Aaron Mark bamugambye abeere ne reference oba musangira. Teri yali amugambye bw'abanga yamanye nti nalina amakosa ge yakola era kati awo just yepime bwepime naye nga ffe teri alina na budde obwo kumunoonya. So nga tudduka njaga tutunuulire musically ki ekipya ekuva mu Fangoni era bubaka ki abantu abawagizi bamwe bali e Bulaaya ababaagala ennyo ku mitimbagano bwe balina otegeera. Just bo babeereko bubeezi tebakyusa kalimi smartphone just babeereko bubeezi nga beetegeeza buli ekigenda mu maaso bingi nnyo bikyajja babeereko balemezeeko bulemeza kyetulina obbagamba nti Fangoni kyekimu era egenda sigala nga Fangoni. Ani manager wa Fangoni kati nnyo nga tusiibula? Manager wa Fangoni omanyi kale ani akwata booking za Fangoni?
oli waliwo abantu abasobola okwerimbika eyo nze njagala kutegeka alien skin njagala muteeka ani avunaanyizibwa ku booking saawa zino omuntu ng'oyagala booking olina kujja n'okwatagana ne chozenike alinga akwasaganya ebya booking naye omuntu yenna ng'ali eyo takkirizibwa kukola kintu kyonna okuleka ng'afunye lukusa okuva ewa CEO oba kibanda mu nnyini naye kitali ekyo aba alina kutuuka ku kitebe olumala okutuuka ku kitebe ne bakulaga omuntu omutuufu gw'oba olina okukwatagana naye emakindi gy'aba alina okujja kale nkweyanza taata bannange abatuddeeko bonna bali ku mukutu wonna woosinzidde mu nsi ez'enjawulo naddala abantu omanyi bafaani ba fangoni wabweru we Uganda alo bamama fangoni fulufiga akola ngaani mu fangoni ne mama fangoni haja aluna mwamugoba ne ajiwa fangoni ani omuwanika gye bali bonna